Ebizuuse ku kasasiro eyassa abantu ekiteezi byewuunyisa. Ebya Shakibu ne Zari byo byeyongedde okulanda. Byonna byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maaso awo. Ebya diguli ya Bobi Wine munnange wiina azuuse, byonna byonna nja kubanga mbikuwa. Nkugamba kimu nti mukwano oli ku NCK TV era webanga tuna subscribinga kekade obeere ngo subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Abingi nnyo tugenda okubanga tukutuusaako era nga tweyongerayo okumanya naddala ebigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Tukyali mawulire g'ekiyongobero era eg'ennaku agaduddewo olunaku lwa yesterday ku makya. Bingi nnyo byeyongedde okubanga bizuulwa. Byonna byonna nja kubanga mbikuwa bwe tuula kkalira nywera anti olwo tuba tutandise. Kasasiro ow'ekiteezi waliwo bwina azuuse era nga ono bagamba nti Kasasiro ono tekyavudde eri from nowhere, nti Kasasiro ono bukeere ku makya ate akulukuta aveeyo agwe ku bantu. Balumiriza mbu waliwo Abachina ababadde basimamu wansi eyo wansi mu Kasasiro eyo mbu nga basimamu ebinnya. Yabange wuno omwami nga nnyonnyola. Nekisokera ddala mwenga abatuuze ndi mbatuuze bano be baliraanwa ba Kasasiro ate era be bamu ku baafiiriddwa amayumba gaabwe n'abantu baabwe. Naye kitukubye wala okuwulira nti Kasasiro ono yabwatuse naye ate waliwo amawulire agalaga nti waliyo Abachina bebadde baleetebwa bakolera wansi. Kigenda mu maaso Abachina badde nga bajja waggulu eyo nga bajja ne bateekayo ebintu wansi. Basima wansi basima waggulu, basima wansi ne bateekayo ebintu bye tutategeera. Basimira wakati kuva waggulu nga bakka babadde bayita wansi, bakka wansi bakola gundi bweti bateekayo engeri enyala bamaze bbanga ki banga ddene nze maze bbanga ddene nga mbalaba. Kitegeeza okuva we bajja n'amawulire tugawulira mbu bagenda kukola gaasi biki bikirava mu bisaaniiko biki naye twali surprised nnyo ekintu nga kibwatuka nga bomu nga kyabatusenga bomu bwekiti omukka ne gugenda mu maaso kisoboka okuba nga byabatuse kuba wansi ebirinnya mu bbanga nga tulaba kuva wansi tugamba nti mugawayo foosi yagudde wansi nebwatuka omukka ne gugwamu nga mungi nnyo negujjula n'ekikoomi ku sipidi gwe kitambula ekitambulira ate kisobola kubeera kyokka bonaleko kubanga kyatambudde ku sipidi gyotasobola kukkiriza bonalibadde okugala n'akadomola k'amazzi nga naaba maaso eyagudde wansi kati gwekyoga nti Abachina bayinza bateekayo ebintu oba balinayo ebintu byabwe oba biwanya bye si byagamba mutwogera tulinako naye tukukola ku ground we tubeera ekyo kirabirako nawe ng'omuntu n'okola assessment nga ggwe n'okola assessment nga ggwe. Ekitegeeza ensonga ya Kasasiro eyo n'okubumbukula kwa Kasasiro okusinziira ku mwe mugamba wetaagisawo okunoonyereza seconds bbiri mulonde nga mbalaba nga basima nga bateekayo emboozi nze nalwega Saala senga wookuno ku kyalo ekintu ekyo kyabwatuse bubwatuse kyabwatuse nga tulaba era wabadde walabye eki ne mu kubwatuka kyasoose kubwatuka nga bazuka bwe kyamaze okubwatuka omukka ne gulinnya waggulu nebisiduka n'ebinyonyi nebisiduka omukka ne gubula eri nga tosobola kugenda kusanga ng'olegera kiteekyekyavaamu ne kutandika kyamadde eddakiika 6 nga Kasasiro kigudde eryo paka eno mubuze kumunoonyereza amazima getwogera fe tuli batuuze muli bagwira musebuze tubabulira amazima basebu tubadde tuteebereza nti kandi bakabenye ate obadde ebikolebwa oli abadde bajjayo nga basima ngo bagenda kukola gaasi gaasi yawatuse tetumanyi naffe bonna batugamba gaasi bagenda basiba waggulu eyo buli lunaku
Nekyo temulala kitomanya mukimanyi tebutwako budde kwogera nafe banyini nga tutya n'okwogera nti twogera Omuchina nabadde naye omuchina ne bamutandide naye ne bagenda omuchina baba China baba bagenda baba China kubanya abaseba bwe bali abachina babadde abachina China agamba jani ne bagenda banaye ensonga gye mwogedde kasasiro siyaleese okunoonyereza mumula kasasiro naye ng'obuzibu bavudde ku basajja banange nga tumaliza kuba ndi wano mu Lusanja nemwamwagasiro batwala waka ewaffe nemulamanya mukibabyedakusini kyetwogera kwenyumba zaffe tebanazimenya kikyekino wano twabadde bafunye kirialensi eyitawo kuba babulokinze nnyo oyapanya nekati kulaba na Uganda abali eyo gano ge maloboozi ag'abatuuze abatuuze abaliranyewo bagamba wawa abachina abajja ne basima ne bateeka ebintu wansi ne batebereza okwaniriza obakubya ebyawatuse nti kasasiro engeri gye bamulabyemu waliwo force ey'enjawulo twagala okudimandinga okunoonyereza era tugera kudimandinga okunoonyereza ku nsonga eno omuntu aleme kubeera mulagajjavu ateeke ebbomu oba bazuka wansi zimasuke tufuna akabenje bwe kati tukatwale nga kino kyabuzwenga bomu nekitisitula ebisaaniiko mu bbanga omukka ne gugira ne kikuba era nga batuuseeko we tubeera abantu bonaona abadde balaba ng'ekisaaniiko ekyo nga batugamba mwe kigenda kukozika naye twewuunyisa nnyo kubanga ate kyatambudde teteta kiti kitalo nnyo era kitalo ddala ndowooza owulidde abatuuze bye boogera nti abachina bano si baamuno si batuuze nawe okimanyi nti naye badde batya n'oboogerako naye ate tumaliriza nga tufiiriddwa abantu baffe oba oliawo singa bakyogerako maybe tomanya naye nga womanya ebintu bya Uganda bizibu nnyo so mawulire ga ntiisa mawulire ga nnaku abantu bali mu kiyongobero abantu bayungudde amaziga kweggamba tebibadde birungi yadde nakamu tujja kweyongera okuba nga tukuleetera tumanye biki ate biddako naye nga bo okuba nga bakya rescuing abantu nalabyeyoko omwami omu gwe baggyeeyoko nga mulamu naye era nga mu butuufu ali ne Katonda we naye ng'ebintu si birungi yadde nakamu nga tuvuddeko etuddeko ku nsonga za Zari the boss lady yavuddeyo n'aba ng'awanda muliro era ebigambo bye mwabiwulidde bulungi nnyo naye mu bigambo bino byonna byayogedde waliwo abatandise okubikyenjula era bagambye nti si basanyufu naye nti kino kiba kiringa alinga alangira Shakibu nti woba amanyi nti yali mu butuufu amanyi nti Shalibu talina kyaleeta ku meeza yandimulese n'afuna omuntu oba amuvaluwinga ebigambo bibino naye tudde mu byaddala Zari oyogedde mu bubi Zari omuganda ffe omukutte mu bubi awo engeri gyoyogeddemu etabadde nnungi toyinza kubuuza muno nigga what do you bring on the table gwe nomanyi kyaleeta ku table gwe ki ekimukwagaliza oba talina kyaleeta ku table muganda tutamya musooke mwire vidiyo musooke mumuwulirize musooke muliire gundi mbawe ensonga zange I have to be here every fucking day proving myself to you. I'm fucking proving myself to you every day. Nigga, what do you bring on the table for me to be here out proving myself? What do you fucking bring on the table? But I was saying, proving a point, Nah. Aha. Mumuwulidde bulungi nze njagala okubuuza omwana wattu gw'olumya bw'otyo bulijjo tomanyi mwana wattu kyaleeta ku tebo tokimanyi tomanyi mwana wattu kyaleeta ku tebo sooka omubuuze mbuno what do you bring on table mugenda tutamya okwagala ba sugar mami mugenda batutamya mugenda tutamya okwagala ba sugar mami
bashigamba mbye mutayagala kuku mbuno lwaki nenyonyolako lwaki tewenyonyolako gwe musajja maka olwokuba nga weegulira amafuta mu motoka kitegeeza mbuno tolina kwenyonyolako lwakuba weegulira amafuta mu motoka lwakuba ovuga emotoka ya bbeeyi oli ku musajja ato omubuuza lwaki nenyonyolako lwaki wenyonyoleko kubanga oli mukazi maka gwe mukazi oba kitegedde Shakibu ye musajja wadde gwalina sente ezimusinga wadde oyina emmotoka emusinga wadde oyina emyaka egimusinga wadde oyina ki gwe mukazi gwalina okwenyonyolako omusajja talina kwenyonyolako nga takoze ensobi gwakoze ensobi imagine laba video gyogamba mbuno sibayanga Shakibu tani gitute nga kyamaanyi soka la video gwe Shakibu ye gyali mu kugamba mbuno mwakozemu ensobi soko ogirabe nga zali ali ne Diamond soko ogirabe basanyufu bali mu kwekola ki bali mu kwemoora musajja toyagala asirike tajja kusirika Shakibu we stand with you bro toja sirika bujiwulire kati ng'omuntu alaba video ng'eyo omusuubira asanyuke oba asirika agaye bannaye mukulikeyo mu birthday musajja ati ne bwanyiga mutuufu n'ebigambo byomubuuza bingi what do you bring on table omanyi kyayita ku table wagenda omwagala ng'okimanyi mutweke nammwe ba step mother kyova ng'omwana plan B akuba step mother ne tumunyigira ne tunyigira bwereere plan B mutuufu byebyo ndowooza mubiwulidde ffe we tuli nnyo okuba nga tugabatuusaako era nga wonna woole tuzze oba tukomyewo ku degree y'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange nabyo biwanvu era bikyagenda mu maaso degree waliwo abagikubamu ebituli ate abamu bakattiriza naye ekituufu kyekiriwa bibi nano degree ya Bobi Wine eyogeza NRM obwama kasoke mbagambe kino ekigambo nti degree nsonga ntono nnyo ku Bobi Wine era degree si yandibadde ebogezi obwamu obungi sawa zino gwatayina logiki weebuuzeemu nti engeri gavumenti ye NRM gye yagala okuswaza Kyagulanyi singa degree yali ntuufu singa bagiteekamu dde ebirumira ate ng'emuswaza etya anti kati bayita mu weakness ze tisinga degree eyo teyali ntuufu tamala ku blockinga n'abawemula ku internet katonto kuliko abawemula bemblockinga singa government yakozesa dda ebituli n'ebikuba mu Kyagulanyi balamu balugahale ena ku mukolo nga tebamaze kwetegereza mukolo kigubagendako kiyinza nabo okubaddira era mu degree ya muntu atafugyemu kyakuyiga nti bandibadde batwala Bobi Wine as an inspiration kitegeeza ki kwegamba omuntu asikiriza abantu nti nga tofudde ku myaka nga tofudde wajova nga tofudde family yawe ekola ki nti osobola okutusoma n'otuukiriza ekirooto kyo era mu degree eyo abatamina magezi bandibadde bayiga nti Kyagulanyi engeri gy'asoma nga temutegedde nti asoma yengeri gyagenda obbagirako Museveni mukasiri professor atandise kati nsomesa bawumbatu njagala demo okole statement ye professor atandise ngabo tutategedde kati professor atandise nga Bobi Wine asoma ngabo mutategedde nti Kyagulanyi abadde asoma era nga buli yeebuuza degree ate nga kankuwa ebyamako eyo degree Kyagulanyi yagigwa emirundi 3 yagigwa emirundi 3 nga bwagwa Kyagulanyi yagisomedde emyaka 8 sigamba ate alina byakola bingi kituufu abiina naye badde enzibu kiringa ze bandi bampadde human resource nga muzibu nga simukola ki Kyagulanyi agudde degree okulaga authority kitegeeza ki mu Luganda nyambo nyere batasoma banno nkulaga obutuufu bwa degree eyo nti degree ekubye Kyagulanyi emirundi 3 emyaka 8 nga asoma degree y'emyaka 3 kitegeeza emyaka 5 nga tuvuddeko eyo Bobi Wine ono nga ye mukulembeze w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'abanga yeekookola ba bloggers mbu basuusiza okubeera indisciplined mbu tebalina mpisa boogera agagamba aganene akasuukiridde mbu omuntu muyiga okwekontrolinga nti niwoba nga omuntu alina kyayogedde kyotakkirizaganya naye leka kuvaayo n'oyogera ebigambo ebitaliimu nsa ndowooza kino abantu bulijjo kye bagamba nti tagamba ku baana be
ndowooza nga bw'akoogedde katugenderaawo bibino blog agenda nayogera ebibye oba politician amunyiiziza oba omukulembeze amunyiiziza n'amuwemulirawo. Discipline means obutawemula ne bw'oba ng'osobola okuwemula nga tewali alina kyakugambye. Discipline means controlling your anger even when it gives you satisfaction when you explode. Discipline kitegeeza kukkiriziganya ne banno nti abanaye twagambye tutambule bwe tuti omulama waffe gubeere ku Uganda guleme kubeera gwa kulumbagana na kwalalira abantu betulowooza oba betulaba nti batulwanyisa. That is discipline. And so we believe that in a new Uganda we must have that discipline. Part of the problem in our country is that there is no discipline. Even in institutions where there should be the highest level of discipline, the military and police, there is zero discipline. Buli kimu tukikola mu mateeka, tuyekera Museveni mu mateeka. Twagala kujjako Museveni, tuli bayeekera. Manyi abamu mutya, naye nze ndi muyeekera. The other difference is we are not violent, we are not criminals. No. After removing Museveni, what do we want to replace him with? I believe you attentively listened to Comrade David Lewis, and that's exactly what we want to bring. The new Uganda, he has broken down what we want to replace Museveni's failed system with. That is the new Uganda that we want to bring. Now finally, what do we believe in? What are our core values? Because what you believe in is what you are. What you believe in is exactly what you are. So what do we believe in? Ladies and gentlemen, these are our core values. They are 6. And they go as follows. Discipline, that's number 1. Reliability, that's number 2. Integrity, that's number 3. Inclusiveness, that's number 4. Patriotism, that's number 5. And service, that's number 6. So what do we mean when we say discipline? So, what is discipline to us? According to me, discipline, number 1, discipline is the ability to control yourself, to control one's behavior, and to be able to control one's conduct. Discipline is not doing something even when you can do it. Discipline is not drinking and getting drunk even when you can afford to do it. To the men, discipline means not humanizing even when you're very handsome or beautiful. Discipline means self-control, sacrificing a little for the greater good. Discipline, ladies and gentlemen, means respect for oneself and for others. And that respect for others, I must emphasize, respect for others, especially where and when you disagree. That is discipline. Discipline means taming oneself, sacrificing your ego. That discipline is a very important element in every struggle. And we've been taught from time immemorial that any revolution without discipline is dead. So if you don't have that discipline, we are finished. I always communicate to our friends, especially young people, that we have a duty to be disciplined and to show that discipline to the population, to those that watch us. Because the way we conduct ourselves is certainly going to be the way that people interpret us. But this is a message I've been giving, especially most of our bloggers. I call them our bloggers not because we control them, but because many of them speak for the people of Uganda.
Oyo ye mukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo no yabyogeredde eri Chicago mu NUP convention gye babadde ng'agezaako okutegeeza bulijjo abantu badde bagamba nti Bobi Wine yatuma abaana okuvuma Bobi Wine kati wuuyo leero ayogedde tulabe kiki ekinaddako naye nga munzikirize mbe nga mbeerekereza tujja kuba nga tukomawo n'amalala mangi nnyo temuvaawo.